Okay, congratulations and of course mawulire malungi nnyo Amalu bamuzizaako. Amalu wetwogerera essaawa zino kati ye first born waliwo ne second born ku side ya maama. Kale onako lwaleero byanjawulo nnyo. Tuli proudly powered by Beaver Organic wali ku Access Building opposite to River Hotel na Mirembe Road. Musawo Dr. Richard Chenjobe nkwagadde nnyo. Kintu kino yakiteekamu ensimbi n'agamba Talent Cruise genda maaso. Enamba weri wansaawo gwayagala obujjanjabi. Kale tandikidde wano Rema Namakula ebifananyi akedde bito onako lwaleero and of course ali lubuto. Rema Namakula pregnant ne Dr. Hamza bakubye ebifananyi byabadde by'amaanyi nnyo. Ebifananyi nga birengera mu maaso awo kuba yakalulu ak'enjawulo team Rema team Dr. Hamza ekintu bakimaze ne bakiwunzika bwe bati. Kale mu nsonga ezo njagala okugamba nti congratulations Rema Namakula kankulekere ka video nga bali ne Amal ng'ate ensonga za njawulo nnyo. Tukomawo n'amawulire agooca ennyo. Amal obadde ogamba otya? Hi Amma. Hi. What are you doing today? I'm going to put cereals with warm J-Sa. Oh, that's nice. Why'd you like that cereal? Because when it's so sweet with J-Sa. Oh, okay. So show us how you mix your cereal. Ooh. Now we're done. Uh-huh. Now, when we're done, we can put some milk now. Okay. That's nice. A little bit. Careful. Nice.